kwettira mukyala gwe bulijjo mulaba abantu batta abantu batemumanyi lwaki anti kale ejja Fullfigure kyandibanga essaawa yonna kigenda kumekerezebwa anti buli omu yeewera Fullfigure yeewera okusiba Dr. Sefko wamu ne MC Chumi ne MC Chumi yeewera agamba agenda kumuta byonna ngenda bambi kutuusako maasawo era ngambi yina wininwaje mulina maasawo ate ye Faridah Nakazibwe mukwano tomusibwa Bobi Wine finally filimu ye emaze neetebwa byonna ne binasingako ngenda bambi kutuusako nenga kansoko okwebaza gowe n'omulungi subscribing ku Wonder Boy UG tidaling wakola chamanyi nnyo ddala era nga n'abatana okusubscribing mukwano beera ngo subscribing akona ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka odzifuna nenga serabidde babiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba ate Hajat Kalodda kulombera edduwa byonna ebyekutte ne birabikanga bita solo bako nako ku namba zaabwe z'essimu wansi awo nenga sinnagenda mu maaso mbadde nkusaba ka video kano okampereka like ati kasobola okuba nga keyongerayo naye nga nkutwaliddewo anti mwana muwala wininwaji yabadde wali ku show ya Benimani mukwano makeup n'akulukuta naye bannange omanyi ye Fire Baby bwabeera ku stage ekintu akikwasaganya bulala nnyo naye mukwano bafani bagambye ku luno kyakyusa naye ng'ate nkujjayo eyo ye Bobi Wine filimu ye yamaze okubanga eggwa eya People's President era nga babadde wali e Netherlands gye basoose ogitira bannanga abantu bakabya amaziga lwansonga kyabadde tu emotion basanyuse buli kimu era nga woolengerawo mu katambi manyi abantu baagala nnyo Bobi Wine so kati nabo ne basalawo bamukolemu ekintu ekyenjawulo naye nga byonna ne binasingako nja bambiko ate ye Briella wenjogerera afunye kamwenyumwenyu ku ttama anti alabika okuba nga yateredde mu bulungi era nga obalengera bali musami ne mama Faridah omanyi oyo omukyala gwamanyi nga maama we lwansonga maama wa Briella yafa bambi ng'akyali baby nnyonyonyonyo ddala era ng'omukyalo no Faridah Nakazibwe yamubeereddewo okuva ng'akyali muto paka watuuse era nga bambi tubaagaliza birungi byereere naye nga ngenda basikuleesizaayo mu maaso awo ngenda bankulekera video ya MC Chumi nga yeewera agamba agenda kutta Fullfigure era wonna wamulabirako bagenda kwekola ekikyamu byonna saagala mbeere nga mwogera teka mukuwe omwewuliireko bw'oba tojja erinnya lyange mu kamwa bw'oba tojja bazadde bange mu kamwa kabaafu besitaakabirako n'amaziga ate nga be banzaala nja kwettira mukyala gwe bulijjo mulaba abantu batta abantu batemumanyi lwaki nja kwettira bansibe nfiire mu kkomera mbeereyo bwe ndiba nkooyeeyo ndi obutwanfe amtelingi gwe ngenda kufa ku lulwo essaawa zino sirina mwana nkolerera muganda wange omuto muganda wange ye maama ye taata yasobola okundwanirira bw'oba nnumya oba olumya ye mwagala nnyo muganda wange mwagala nnyo bati essaawa zino musanyufu ne bwankwera ngambe enkuba etonye leero sigenze kukola kino ne musindikira ssente n'asanyuka gotte essanyu lya muganda wange otte essanyu lyange otte essanyu ly'abantu bembeezaawo bennyamba abanda bange omuntu obuvunaanyizibwa abampa amaanyi gotte essanyu lyange gwe Fullfigure nafukamira Fullfigure ne ŋŋamba Mukama okusaba ompa ekisa omukyalo oyo musonyiye lwaki sobola okuba nnyina bye nafuna olw'erinnya lyo so okuba nnyina mikwano egya neeyongerako olw'erinnya lyo nentunuulira ekyo ne satunuulira kibi kyokoze nentunulira n'ekirungi nenfukamira nonsisa enviiri kintu kye kyandi ku mutwe kyannemerako ku mutima kyannemerako obulumi obwo sibufiiringangako nenzibuka